EALA Hospital. Enteekateeka z'entuula za Palamenti etaba amawanga agali mu buvanjuba bwa Afrika yatandise olunaku olw'eggulo nga zino zaakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja era ababaka abagituulamu okuva mu mawanga okuli Uganda, Tanzania, Rwanda, Kenya, Burundi, South Africa ne Democratic Republic of Congo okukooteeka ne Somalia baagenyiwadde dda wano. EALA schools. Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni asuubirwa okuggulawo olutuula luno olunaku olw'enkya era ng'omukubiriza w'olukiiko luno Joseph Ntakirutimana alambise ebimu ku bigenda okuteesebwako. To introduce private members bill. Honorable Siranda will introduce East African Community Youth Bill. Ono ng'asinziira ku Palamenti mu lukuŋŋaana lwa banamawulire yeebazizza gavumenti n'omukulembeze w'eggwanga okukkiriza enkuŋŋaana nga zino okutuuzibwa mu ggwanga lye. Let's then thank Ugandan leaders, starting by your president, our mzee. Ku nsonga y'omukago guno okuba nga tegunnanyingira mu bantu ba bulijjo, omubaka Fatuma Ndangiza okuva mu ggwanga lya Rwanda agamba nti omulimu gwabwe kwe kutunuulira ensonga enkulu ezezigatta amawanga gano era kiyinza okubabeerera ekizibu okutuuka ku muntu wa bulijjo. The second function that we do is oversight. We don't build roads and schools and hospitals, but we as you know, at national level, these are done by partner states, and the parliaments at national level are the ones that oversee. But for us, what we do is to oversee regional projects. Ono ategeezezza nti ku luno baakusisinkana abasuubuzi okwongera okumanya ensonga zaabwe ezibaluma. And EALA is the only voice. We are the representatives of the people of East Africa. And that's why in whatever we do, we try to engage stakeholders across the board. Omubaka Shabalu Saidi Sulaiman okuva mu ggwanga lya Kenya ku nsonga z'ebyokutambuza ebyamaguzi mu ngeri entebenkevu agamba baliko we batuuse wabula ensonga eno bagenda kwongera okugikubaganyako ebirowoozo. Don't expect that these challenges will be solved overnight. It took the European Union more than 50 years to solve a lot of these problems, and we are trying very hard to make sure that it doesn't take us 50 years to achieve the same. But what I can assure you is that the Parliament has visited the ports, Parliament has visited the borders. Waliwo n'ababaka abalala abaliko bye batangaazizza. And as an assembly, we maintain an open door policy. We invite the different stakeholders, different members of the public. But as the Assembly, we have modalities in which all our members will participate in all our plenary and all our activities. Palamenti eno eyitibwa East African Legislative Assembly EALA yatandikawo mu mwaka gwa 2001 era ababaka omukaaga agalinamu ababaka buli ggwanga muvaamu ababaka 9 era ekitebe kyayo ekikulu kisangibwa mu ggwanga lya Tanzania mu kibuga Arusha nga yatondebwawo akawaayiro ka 85 mu ssemateeka alungamye okutandikawo okw'omukago gw'amawanga agali mu buvanjuba bwa Afrika nga wano mu Uganda yasemba okutuula mu mwaka gwa 2018. Nze Emmanuel Kenya Kulwa Good TV agaguddewo ku